abalungi mbanirizaako wano ku Magic Media ate era nga mbabuuzaako mwasize mutya era mwasiibye mutya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abalokole bannange ate nammwe ab'enzikiriza endala nammwe mbabuuzaako nti mugamba mutya eyo. Olwali tugenda kulaba ono Kadaama baamuwadde necklace naye mufuukidde akabasa. Baamuwadde necklace ey'omusota ng'ekirabo. Kati gwe wenna nga boosi wo akutera okuwa ku birabo tuula ku vidiyo eno nga tonnasanyuka nnyo, tuula ku vidiyo eno owulirize. Mwana muwala Kadaama agamba nti bakamaabe oba omukadde yamuwadde necklace ey'omusota. Naye necklace eno buli lw'agyambala agamba nti atandika okuba nga omubiri gumusiiwa ne yeetakula, ebigere ne bizimba, tugamba n'awulira nga omubiri gwonna sisiimye omubiri almost eringa ekyankalanye. Yasooka n'agyambala omulundi ogwasooka nti ne kiba kye kimu, n'agambako ku banne n'abagamba bannange, mukadde yampadde necklace naye eriko omusota. Naye necklace eno buli lwenjambala mpulira bwenti ne bwenti. Nga mikwano gye bamugamba ago maalo naawe tewamanyira kwambala necklace. N'agitereka nga bw'ogenda omuwulira mu katambi, ngenda kukakuwaawo bw'atanalaba katambi kano obeere nga munnange okalaba. Teweerabira nti vidiyo zino nzireeta tubeeko bye tuyigirako. Tubeeko bye tuyigirako. Ebiseera ebisinga bagamba nti amaaso g'omuddugavu gali mu ngalo, tumala kulaba ku kituuse kwani ne tulyoka tuzibuka amaaso. Sigenda kugamba nti buli kirabo boosi kyakuwa nti kibi, naye boosi waakuwa ekirabo kino nga tonnakikozesa kubanga togenda kumanya kibi oba si kibi. Togenda kumanya balina bye bakikoleddemu oba nedda. Ogenda kukola otya okukozesa ekirabo kino oba bito nga tonnakikozesa, kiki ky'oteekeddwa okukola? Ngenda kubanga nkikubuulira mu maaso kaawo. Naye njagadde nsooke nkuwa akatambi ka mwana muwala ono ng'atunnyonnyola. Mwana muwala ono agenda kuba nga akunnyonnyola akawonvu n'akagga obeeko ky'otegeera. Bwe banjagalayagala nnyo birabo. Omanyi Kadaama obeera mu nnyumba ewa boosi weeyo n'oyomba nga gwe tebakuwadde kirabo n'otandika ogamba amaka ga wano makopi era bannange tebagaba, tebalikuwayo yadde akantu. Gwe tomanyi nti Mukama oluusi alina byakutaasa. Ngenda kwongerezaako mu maaso kaawo nina omwana gwe baali bakako okwambala akokomo. Naye kasooke tuve mu katambi k'omwana ono mujembabuulira amazima agakaawa. Mulaba necklace eyo zezinze nnyingi zenkute mu ngalo, naye eyo mugulaba nti musota. Yiiyo simanyi oba mugulaba bulungi. Omwana wa munno newankubadde nti mukozi omuwa otya necklace bweti. Kati omwana ojja kuba oli mupya ozze mu kiyumba n'ogamba just ka design. Nze bano sibalabangako ng'ayambadde omusota mu bulago mbu necklace. Mugirabye? Jjajja mukazi ye yagimpa mu ssama eri ewedde ey'omwaka oguwedde. Maama wa mukama wange omusajja. Bino byonna byenkutte, ebirala biibino wano wansi, engalo zange entono. Kati eyo necklace ey'omusota yampa neene ey'akatima lwakuba bwezinze. Kati ey'omusota nga we mugirabye mujemba we sitore. Nze buli kyenneekenge buli kirabo kye bampa mbako wenkissa. Sitawana mbu nyambale embola okuba mukama wange ampadde. Mukama wange omukazi nali n'akajja yasooka okumpa necklace yaginyambaza. Neetakula obulago, ebintu ne bijja ku bigere, nenzimba amagulu ne kujjako ebitulututu nga ninga oba alwadde ebiki babiyita batya mu Luganda. Ne ngamba mikono gyange banamwe mukama wange omukazi yampadde necklace. Naye neetakula obulago ate amagulu gatandise okujjako ebitulututu. Ne ngamba kiraka toyambalangako necklace wololo weebatyo we baŋŋamba. N'oluddako we nayambala necklace ne ngamba Mukama Katonda kankakase oba eno necklace eriko ekikyamu. Nenziramu ne njambala, amanyi ffe twagala kulabako.
neera neneetakula amagulu ne gazimbako ebintu neneekuba ebifaananyi nembiteeka nalina whatsapp group gye nalimu ne ngamba nammwe mulabe era amagulu we gazzeemu neekirese eno eriko ekikyamu ate yo yali ya mutima nga si ya musota guno gw'embalaze ne bawakana nenjijjamu neetereera n'oluddako era neŋŋana naye katonda eno neekiresi kweri eriko ekikyamu ng'era nziramu njambala bannaye twagala nnyo okumanya ng'era nziramu njambala okuva ku olwo nagamba naye katirala ne mukadde wampa ey'omusota ne ŋŋamba baayi omugezi otereka era mbiteeka muno mujjudde ebirabo bya neekiresi omwo naye tosobola kunsanga nga nkitadde mu bulago unless nga nze yakyegulidde nentuuka wali we batundira nenkigula so mbeereko eyafuulu omusota baana mmwe natakula alright nkukulisaayo mu katambi ako omwana ow'obuwala omuwudde bulungi nga nnyonnyola kiki ekiri mu kannekeresi kano kebaamuwa bw'obanga wali olabyeko mukama wo ng'ayambadde nekeresi oba akakomo nga kali mu sheepu ya musota tubuulireko abantu abo bagenda ne bagula ebintu nga balina ensonga njagala okimanye nti ensi ey'ekizikiza ya ddala oli ajja kuwa nekeresi ogambe nedda baagikola bukozi mu sheepu ya musota naye nga ye yagenze n'agula kannekeresa nga kalina sheepu y'omusota ng'alina ensonga era n'agenda n'abakubi akakoleddeko n'aleeta kannekeresi n'akakuwa n'okambala n'obeera ng'omusota gwennyini gw'oyambadde mu bulago era nga buli lw'oyambala nekeresi oyo omusota ogwo guvaamu ne gukutambaala omubiri wenna bo ne gutuukiriza missoni yaagwo naye tufunamu ekyokuyiga ki nti si buli kirabo bosi wo kyakuwadde nti akikuwadde mu mutima mulungi nti akuwadde kirabo eyinza okuba nga nekeresi si ya sheepu ya musota ng'akakomo tekaliko sheepu ya musota ng'empeta teriko sheepu ya musota naye tomala gakozesa bintu ebyo bosi waaba akuwadde ekirabo kyonna sooka okiteeka ebbali nga tonnakikozesa kati abamu bankuba teyosigena ne tugwirana bampadde essaawa ya bbeeyi agenda kuwa essaawa ya bbeeyi naye ng'essaawa ey'ebbeeyi gy'akuwadde eyo egenda kukomya obulamu bwo sooka okwate ekintu ekyo kisabire akakomo kono gwe togenda kumanya kalimu amasitaani oba nedda empeta togenda kumanya erimu amasitaani oba nedda naye gikwata ogisabire bw'oba oyina bayibuli yo ng'eno eyange ogiraba waba kuwadde empeta oba kigikwate ogiteeke mu bayibuli ebeera omwo ate n'ekirala yesi bayinza n'okuwa ekintu ng'okyagala si buti batwala ekigenda kikozesa bw'oba owira ng'ogamba nze simanyi okusaba kyokka bakimpadde waakiri kireke bw'oba olaba nga kiyinza okukukemaakema n'omala n'okiteeka ku mubiri waakiri kisuule kwata ebintu ebyo olusinga wabikuwadde bikuŋŋaanye tobiteeka ku mubiri gwo kubanga tojja kumanya bannange baboosi baffe be tukolera si yali bonna naye togenda kumanya mutima gwa muntu kubanga tufunyeeko abaana be bakoze ebintu ng'omwana avayo n'atesifayinga n'agamba boosi wange yali mulungi nnyo nga tuyinza n'okukkiriza nti baali basobola omukola ekintu kino so kati nawe oba olina boosi wo nga mulungi nga boosi wo yalinga maama wo oba yatuuka taata wo yes naye kimanyi nti waliyo n'abantu abapretendinga omuntu anaakukola ekintu ekibize nkubuli obeerako ne boosi ng'okuba lwe wayingira mu kiyumba kye ng'abaluka nga muyombi obeerako ne boosi ng'okuba lwe wayingira mu kiyumba kye okimanyi takwagala
kubanga ogenda kunoonya engeri gy'ogenda okweprotectinga omanye nti abantu b'endimu tebanjagala naye tewali nga kintu kiri kubeera na boosi nga kulaga akuwagala era buli kimu akikuwa era akusuusuuka naye ng'ayina ekiri behind kyabikkako nti alina kyayagala okukola ku lasti nga toyinza na kukikkiriza ng'agenda kutta ng'olaba oba okitegedde ekintu ekyo nze era ntunira abaana omwana n'avaayo nagenda nakugamba madamu mazzi baneyenze boosi wange ayomba okuva linayingira mu kiyumba ayomba oli lake bw'alina boosi ayomba omanyi buli kintu kibako ekiri n'ekirungi oyo boosi ayomba oba boosi eyakulagirawo nti ye takwagadde oba takwagala akuwa engeri gy'ogenda okuba nga bweprotectinga nomanya neza kusaba ina okwegendereza bw'apa ekintu kimala gajja oba kitegeera naye boosi omulungi olw'okuba mulungi buli lwakuwa ekintu omala galya abange balungi tebasobola kunkola kibi ani yakugamba tuteekeddwa okubeera nga sikyagamba nti ntogenta kubeera nga tuli balabe b'abakama baffe naye tusobole okubeera abagezigezi bayibuli ekyogera tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota beera ng'oli mugezi beera ng'obeerako by'otegeera nti si buli muntu wakusekera nti akwagala boosi asobola okusuusuuta n'akuyita hadikti n'akuyita antisinsinsista ana anti naye nga mukwana abala nsigoyo ensigo bagenda kugitwala mu butuufu nga tokkiriza olunaku lukye bagambe twerekereko mu ddwaliro mugende mu ddwaliro mukwano bakuleyo kalifoomu ensigo bagitwale oba omutima bagutwale nga omanyi omuntu akukola ekintu nga mu butuufu tomuyinamu wadde okumweraliikirira so kati oyo gw'oli naye si maamawo oyo gw'oli naye si taatawo toyina kuba nti obeera free nnyo nabo ogenda mu ddwaliro yesi balungi tegeezaako bano munnange ŋŋendako ne bakama bange mu ddwaliro iye mumanyi abaana bameka ababuze nga tebamanyikiddwako mayitire ate bwe kituuka ne ku zifamiri ezitafaayo kunoonyereza ku bantu baazo ng'abaana bali eyo battibwa dda nga battibwa so abalungi bange abagoberezi ba mmagi vidiyo zino sizikola kubatiisa naye njagala obeerewo ng'okimanyi so omuntu gw'olina gw'okolera tomwemaliramu nnyo kikumi mwagale nga boosi wo respect him nga boosi wo respect her nga boosi wo naye tomwemalirayo nnyo tomwesiga nnyo beera ng'okulembeza Katonda mu lugendo lwo lwonna olunaku nga bw'olukeesa lukwasa omwoyo omutukuvu omugamba omwoyo wa Mukama nkulembera mu lunaku luno nga ngenda okukola emitego emibi gyonna gye banteekeddeteekedde oba omulabe gyanteekeddeteekedde tetujja gamba nti boosi wo gyakuteekedde kubanga boosi wo gamba nti agenda kuttemu ensigo boosi wo okugamba nti agenda kuba akuwongayo mu magini ge amala kwambazibwa omwoyo guli ogw'obwa sitaani ogutakwatibwa kisa kati osabe nti amakulu gonna ag'omulabe sitaani gaakuteekeddeteekedde omwoyo omutukuvu agakuwugule bw'akutegera kugwa kkono ng'abadde bagenda kuwa butwa mu mmere osobole okulwala bakugize bakuggemu ensigo mangu waakiri Mukama akuwugula emmere eyo oleme kugirya oba obe ng'okutta akasowaani kagwa emmere eyiike kyekyo tulema nti bw'oba ng'omulama nteeze kugwa kkono taata mpisa kugwa ddyo bw'aba nteekedde kugwa ddyo mpisa kugwa kkono nti omwoyo omutukuvu ono agenda kuyamba okuwugula bw'aba ng'omulaba abadde ateekeddeteekedde mu kuwa mpeta ogyambale bakwambaze ekizimu ekigenda otandika ng'okukozesa kinyonyete buli mukisa gw'olina oba kikwambale kitandika okunuunamu omusaayi nga wakubadde nga saddaaka kuyita mu mpeta nti waakiri empeta eno boosi
wagitadde ebule agenda okuyita okuweketa ng'agiramu nti waakiri empeta eno boosi gy'ayagala okuwa omwoyo omutukuvu amuwugula abimwerabize nze nasabanga essaala ne mugamba mukama bwe baba nga balina kyonna kye banteekeddeteekedde nsaba obibambulemu bibeerabize bagende okubijjukira nga natuuse dda ne Uganda mmwe singa tumanyi engeri y'okweyambisa Katonda waffe gwe twakkiriza bangi tetwalibadde nga tufiira mu mawanga ago bangi tetwalibadde nga saddaaka naye ffe tukeera ku makya ebigaalo n'ofubutuka mu buliri tosabye nako n'oyambala n'odduka n'ogenda n'okola buli kimu ekikutomera mukazi waffe okimanyi osobola okusaba Mukama Katonda n'omugamba nti abeeralize oli naaba nga yakujja e Uganda wano ng'agenda kujjamu kidiniyo nga yali mu missoni ye y'okutwala omukozi nga yeetaaga kidini yeetaaga nsigo munnange n'osaba Mukama n'abibeerabiza ne babeerawo nga babyerabira oluusi bavuga tujja kikola okukakana ng'olinnya okomyewo newaka baleka baddamu obwandastanding mugamba banange okatwerabire tutya eyaliwaku mukwano nga gwe wagenzedde Katonda waffe asobola okukola buli kimu asobola okukola buli kimu bwe baali batutye nga bagenda kukozesa nga zisaddaaka mukwano ne babyerabira oluusi nga bwe babeera bagenda okikola omwoyo omutukuvu abeekiikamu ne bafuna okutya bagamba tujja kikola luli bafuna nkeisa mukole bagambakireke ngende olunaku luyita ng'omwezi guyita bannange tweyambise Katonda era omwana owabuwala ono bebigaalo simulina nsonga lwaki okyakuumye ennekerese bikwate byonna byonna nga baabikuwa kubanga oyinza ogamba nti kandikuumire wano Katonda omulira olugira naddamu n'ayambalamukko yasooka n'agyambalamu n'emubutula n'agitereka banne bwe bamugamba gwe oli kala tewamanyira bya nekeresi oli kala naddamu n'aggyayo olulala n'ayeegezaamu bigenda kuga babikwata obusuule bikwata obusuule kubanga oyinza omugamba boosi nti saagala omwana yagaana akakomo baali bakyazizza abagenyi ewaka yanze tumanyi bulungi nnyo nti ayinza okuba nga boosi yali akimanyiiko naye nga ye oba omwana ono gwenjogerako saaba angobererako wano eno twali tukola mu famire y'emu naye nga ye yali akolera abakadde abazaala boosi omukyala gwe nali nkolera yali Munnayuganda olwo baakola pate waka waliwo abagenyi abajja mu bagenyi abajja omu ku bba afuluma wabweru asinkana Kadaama wabweru kuba effumbiro lyali bweru omukyala agamba Kadaama nti amuwa akakomo amuwa ekirabo ky'akakomo kati ekirabo ky'akakomo k'amuwa ng'ayagala akamwambaze mmwe bakama bammwe nga waba akuwa nekeresa asooka gikwambaza nga boosi waleeta empita gamba leeta nkwambaze tulabe oba ekutuuka nga waba akuwadde simanyanga saawa ayagala yaba agikusiba nga waba akuleetedde kakomo ayagala yaba akakwambaza bwe mukwano ayagala kakasiza ddala kubanga bamugambye kigenda kukola ng'omaze kukyambala kati wanakikwasa mu ngalo oyinza okipulesinga saabuoya n'otayambala kati akakasiza ddala nti akakwambazza kiri kisobola okukwata omwana ow'omuwala ng'omukyala amugamba nkuwa akakomo kaakano kirabo yeetakwambaza ng'omwana amugamba kuva dda nti ye ebizungu yali tabitegera bulungi nga te n'oluwalabu era tamanyi nga mu Luganda n'aloka mukambuwalira n'amugamba lwaki onyambaza akakomo mu Luganda
namugamba saagala nenda leta nkwalaze namugamba saagala n'aleekaana omwana mukulekaana omukyala mutayo munda naye gwolowooza omukyala mazzi teyali wa waka yali mugenyi omugenyi ayinza atya okuleeta akakomo n'akawa omukozi wa munne nga boosi we tamanyi olowooza kisoboka nga w'omanyi abantu abo nti baagala okwerabisa baagala okweraga waba alina kyakwa ne waba akuwa ssente agala zikwengera babboosi bonna we bali ate era ne waba agenda zikonda we bali basobola okukituusaako nti kati kano akakoma ogenda mugamba omuwakirabo okamuwe nga ffenna weetuli so just kubeera nga gwe oli shaapu ng'obwongo bwo bukolera ku kika ekyawaggulu beera nga weetengera munnange omuwala oyo yagaana akakoma ng'omukyala addayo mu nnyumba ng'ayingira teyadda gwakubiri kumulemerako muleeta nkwambaza akakomo omugenyi kubazza okukyala badiyalwe mugezeeko okubeera abagezi baboosi si bonna nti babi era bajja kuwa ebirabo mulimu abagaba ebirabo ng'akikuwadde nga kirungi nga tekirimu kintu kyonna naye ogenda kutegeera otya kati waliwo n'ekirala ekigenda mu maaso ekyazikeeke baleeta zikeeke simanyi happy birthday oba zi bye whatever ng'omazeeko contract yo ne baleeta keeke ng'erimu ebifaananyi ky'oyambadde yunifoomu ne bagisagwe kennyini n'ogyesabiramu wooti kyokyo mpulira nga empulikikira bulala wekiba wano Uganda nga gwe weekoledde keeke eriko ekifaananyi kyoba kya mwana wo obeera okimanyi gwe wakikozera nga tulina kigendeerwa kyonna kiri mabega naye nga mukama wo yakuleetedde keeke ng'eriko ekifaananyi kye tebagamba nti basobola kukolayo keeke baatedde keeke nga tebataddeemu kifaananyi kyo nze ndaba ng'abeerawo oluusi ekintu ekiri emabega kyokola nti abaana bamazeeko contract ne bakomayo waka omwana naafa nga gwe kwennyini gwe weesazeemu wali okuba kweroga nga gwe weeroze abaana ne bakomawo ne bafa so tugezeeko okuba abeegendereza bw'oneegendereza nga tolinaako mwoyo wa katonda akugayizinga oba akuyambako tojja kusobola so weekwase katonda ojja kuba nga osobola okumalako ekirala balungi vidiyo mpanvu naye nawano kampiseewoko ekyakutwaza mu nnyumba ya boosi weeyo boosi oyo ayomba baboosi abalina amagini ewaka baboosi abalimu obulogologo baboosi abalina endwadde zino na zino ekyakutwazaawo main purpose yo si yakukola bukozi mirimu abakyala abamu muli ku kyeyo nga muli ku mission mwatwalibwa mu kifo ekyo kuzikiriza byoto webiba byoto byanguwadde nga bawandwadde nga mukama yakusimbaawo nga asuubira ogenda kusabira abantu abo mukama yakusimba mu makago nga bayomba balina omumwa ng'akutaddewo ng'ozikiriza ekyoto ekyo ekibafugiramu ogenda okuvaawo ng'okizikiriza abaali bayomba nga baasibwa basibako zibu ku minwa nga tebakyayomba nga batuna butunuzi ne woba okoze ensobi ng'owatwalibwa okuzikiriza ekyoto ekyo ate osobola okuba nga abalala bagenda okuddawo after you nga gw'ovuddewo nga bo tebagenda kusanga boosi nga wamumwa nga mukama yakiraba nga wali abaliddako baza obutakisobola nga gwe gwataddewo okukomya ekyo kati abantu abasinga tooza nti tuwagenda ku byeyo just nti tuwagenda kukola abamu tewagenda kukola just kino kiriwo nti kale ekintu mukama yanoonyayo ekintu ekiyinza okusingisa mu famire eyo n'osobola okibeeramu okumala emyaka egyo ng'olina kufunawo mulimu so kati mwetunulemu mwekubemu tooki ng'omuntu omu kwaba bakkiriza nti bw'obanga oli muyombi nga nagambye kusabira nkusabira mukama n'ankuziba omumwa
nga bwe yaziba empologoma eri n'etasobola kulya Danyeri n'akuziba omumwa n'oba ng'olaba bulabi bw'oti nga buli kyonna kyonna tokyayomba. Mukama yagenda okukusitula okuteeka mu nnyumba ewali amayembe agawuluguma awali emijini bakozesa nnyo emijini egiwuluguma ng'ategedde nti ggwe Irene bw'onooyimirira n'osaba waba onootegeera omulimu ogwakutoza mu nnyumba eyo amajini ago emyaka 2 gy'ogenda okumalayo emyaka egyo ogenda kuba ng'ekyoto kya majini omaze okugasikiriza. Kati ffe abamu tutya buti n'odduka sooka omanye Katonda eyakutwala waawo talina ensonga yabiraba. Katonda y'alaba ebintu ebyaliwo n'ebigenda okubeerawo n'ebigenda okujja buli kimu akimanyi. Teyakusibika awo majini kunywamu musaayi. Kati olw'okuba watuukawo ggwe n'otamanya kitolina kukola kati go ekyoto kyabwe ne kisinga ggwe amaanyi. Naye w'omanya nti watwalibwa mu nnyumba eyo okuzikiriza byoto ebyo mukigezaako abali mu kulaba VDN woli olinawo amajini woli babbosi bo balina omumwa bayomba ne wateetaagisa. Waliwo ebyoto by'okulyazaamaanya nga babbosi balyazaamaanya tebaagala kusasula abakozi maidiya kikoma ku ggwe bw'onoozituza ekyoto ekyo kikoma ku ggwe. Bwe nali nga ngenda e Saudi mu 2021 nze nafuna ku mukisa bamulaika omukisa ogumu temwagufuna kabala mwagufunako ng'omukozi gwe waddira mu bigere wafuna ku nnamba yo yesi kuba nali mukomera nga twalimu omusa abakozi nga 8 nga tukola mu za apartment. Kati omuwala yali mu ruumu gye nalimu oba mu apartment gye nalimu nafuna ennamba ye bano abalala baali baazirika nenjogerako naye yamalanga n'emyezi 6 nga tebamusasula naye kyakoma ku nze nagamba nze bagenda kunsasula. Omusaala ogwasooka we baagompa n'ogundi nagikolako ntera okukyogerako wano naye olw'okuba njagala kasalamu kagende ku TikTok ojja kukiddamu. Omusaala ogwasooka nafukamira bisiiti n'engisabira ne mugamba gwe gusose kuba gwe nagubanja fasti salary ne mugamba gwe gusose kaasi okubanja te gwe gusembayo kati gwoba ozibanja. Emirembe gy'abaggwangako nga tebannansasula ng'omukyala n'okuyita okutuma atya nga tannakusasula ng'atya ng'emirembe gibaggwako maidiya bagala kutamadi kituteeka ku akawunti oba tuteeka ku akawunti eri eya bulijjo iyo ng'omanya nti ye tannazifuna naye agezaako okulaga nti sente ziri mu kkubo zijja yatereeranga amaze kunsasula naye oli yamalanga n'emyezi 6 datuledi anfolowinga tebali kuyitibwa no banfolowinga naye ku TikTok anfolowinga. Kati gw'ogenda okukomya ekyo ekyoto kya bbosi wa tayagala kusasula zaali azaamaanya abakozi mugambe Mukama kikoma nze tabagenda kunjazaamaanya n'abaddako Tereza wagenda kuzikiriza kyoto ekyo. Mukama okutwala mu nnyumba eyo erimu amajini agawuluguma agatambula ne gabalisa n'amannya aganywamu abaana omusaayi maidiya yalina ensonga teyakutwalayo kutta kubanga Mukama talina gw'ayagaliza bubi talina gw'alowoleza kukola bubi naye yamanya nti amaanyi agali mu ggwe ge yateeka mu ggwe ekyo kye yakuwa ggwe oba nti assignment gye yakuwa ng'ojja wano ku nsi gwaga amaanyi agakulimu osobola ozikiriza ekyoto ekyo. Era bw'ona olemererwa maidiya ogenda kubeera mu nnyumba eyo mpaka ng'omaliriza. Abamu oyinza okuba wagenda kuteyonga wagenda kukola emyaka egyo kino mukitunuuliremu wagenda kukola myaka 2 ne giggwako nga tolina ssente n'okwata ogwokusatu naga kanyongereyo ogwokusatu guno gwokka nagwo gugenda okuggwako nga ssente tozirina n'ogamba kanyongereyo ogwokuna nagwo gugenda kuggwako era ssente tokola ki tozira. Kati bwetegeeza oyinza okuba nga watwalibwa ngo oli ku assignment waliwo omulimu gw'otannaba kukola ogwakukwaza mu nnyumba eyo
njogera ku balokole kati gwe atali mulokole munnange esokuba toli ku asayinimenti naye fe abalokole tuweebwa asayinimenti tuweebwa asayinimenti kati abalala temwaweebwa asayinimenti njogera kati ku balokole nga tewaweebwa asayinimenti tewagenda zikiriza byoto tewagenda kulwana na mizimu gy'abawarabu nga wagenda osobole okutegeera Katonda ng'eraba nga bw'anaakuleka Uganda wano ogenda kubeera mu bwenzi ogenda kubeera mu walagi ogenda kubeera mu bidongo tova mu kiraabu emikwano egikwetoolodde nga wali tosobola de n'olunaku n'olumu okutereera mu Katonda n'agamba kamutwale ku kyeyo era munjulire abamu muli ku byeyo naye nga okutegeera ennyo Katonda ng'oli ku kyeyo abalala muli ku byeyo nga okulokoka walokoka oli ku kyeyo abamu mubeera ku njiri ewa Daddy-Tom ekyaki yange gye nalokokera abalala mubeera ku njiri ewa Pastor Buyungo Joseph abalala mubeera ku njiri ez'abaweereza abalala bonna nga gwe tobuuka njiri owuliriza wayiga okusaba ng'oli ku kyeyo naye wali wano e Uganda maitiya ng'obuzanya bukuyita ku firimu obudde ng'obudde bwa Mukama tebulina ng'ate yakuyita waliwo omulimu gw'ayagala omukolere naye ng'olina kusooka kugenda ku kyeyo ove mu mikwano gino egikubuzaabuza ove mu eriya w'owulira ng'oli mu kankati zooni nga wagenda kutegeera Katonda oli ku kyeyo walokoka kati ne waleka e Uganda beewunda buli ssaawa oyogera ku bya Katonda ogenda kukomawo wano e Uganda mayiziya nga si ye gw'oli eyagenda ku kyeyo nga bamanyi tova mu kirabu okomagana ensi tagenda mu kirabu gw'owulira bano abaali bagenda mu kirabu tokyanywa omwenge nga gw'owulira kati bano abanywa omwenge naye nga luli wali ogunywa abamu oli ku kyeyo nga wagenda kutegeera Katonda kubanga ye waliwo omulimu gwe yakuteekerateekera okukola mu bwakabaka bwe naye bino ebyali bikwetoolodde wali tosobola kubanga ojja kuba otegeera Katonda byali bikubuzaabuza okujja ku mulamwa abo kitegedde ekintu ekyo abamu wagenda ku kyeyo nga Mukama yakutaasa kufa ng'emyaka ebiri ogiraba gy'omaze ku kyeyo wali togenda kusobola kubeerawo wano Uganda emyaka ebiri ng'oli mulamu nga wali ogenda kufa oyinza okuba li ogenda ku accident waliwo abali bagenda okuloga kwegamba nga wali ogenda kufa Mukama n'ayagala akuwugule so kati baliizawo ne kano kantu osiibo bw'oba ng'oli ku kyeyo nga ssente tezifunye oluusi tewagenda ku kyeyo okukola ssente ng'ojjako bino nti oliko oluusi malobolosi oliko emyojja kufiirizibwa ng'obijjeeko mulimu abamu nga wagenda ku kyeyo nga tewagenda kufuna ssente nga Mukama yakugula kujja Uganda tokagenda akukwekeko eyo emyaka egyo obeejja akuwonya okufa waliwo abali ku kyeyo nga otwala n'ogamba mututu oba singa ndi Uganda singa ndi kuki singa nnafa nga kituufu singa wafa abakyala abalala sabanyo tebunyiige enewe kankyogere kuba mwemutukuvu akirese abamu nga Mukama yakujja Uganda ku mwami wo gwe wali olina nga wali ku mwami wa munno nga si ye wuwo Yesu wamuzaalamu n'abaana naye nga si ye wuwo Mukama yamuteekerateekera mulala gwe wayingirawo n'agamba kaakuwugule oli asobole okufuna omuntu wo omutuufu n'abasajja bw'ekityo so kati buli kintu kyonna ekyapeniizewo ng'oli ku kyeyo wagenda ku kyeyo omwami n'awasa Mukama yakipulaaninga nga teyaliwo olusinga n'omwami ogwolaba yali agenda kusaanyawo obulamu bwe waliwo agali yali agenda okujja akuloga eroga akugetegete kati nga Mukama yali alina okuwugula abamu oli ku byo naye nga Mukama yakuwugula buwuguzi okubaako ebibambulira byakutaasa Am I communicating? So kati abalungi
Tumanyi lwaki omwoyo omutukuvu atambuze nga omanyi nti eno kyano tutambulira ku musingi ogw'obwakatonda ndeeta ebintu ebyo ebituuse ku bannaffe ate ne tubaako naffe bye tuyigiramu kyesaagala nti ekiro kituuse ku munnaffe oli ate naffe tugwe mu katego keekamu ensonga vidiyo zino njagala nnyo nezireeta ne tuba nga tuziyigirako sikola bukozi vidiyo nti tukola bukozi kontenti wabula njagala tubeeko bye tuyiga bwaliba ekituuse ku munno ate gwe kikuyamba n'ogamba kyamutuukako lwa nsonga yakola bwati ne bwati ate nze nina okwegendereza n'otagwa mu katego keekamu ekirala kammalirize ngenda kusemero nga mbagamba badiyabanga balungi twekwase mukama katonda yajja okubanga atutaasa mu bulamu bw'ensi eno nsaba olugendo olwo luyiringisizenga ku mukama ayogera nti olugendo lwaffe tuliyiringisizenga ku ye weewaawo we tuba tukkiriza yesu kristo tekitegeeza nti tetugenda kusanga bizibu ebizibu tugenda kubisanga era kyova olaba nti ne mu bayibuli bw'oba otunuulidde yobu yali muweereza wa katonda nga mutukuvu mutuukirivu naye alina bye yasanga mu lugendo lw'obulamu naye ate tulaba nti eyo embeera yali erina okutwala obulamu bwa yobu singa yatuuka ku muntu nga teyali mukkiriza wa katonda yali alina kufa so kati lwaki ndeese yobu ono tulinawo ne daniyeri noza omulaba nti yatulibwako ne mutinya empologoma ne zitamulya naye nga baali bamutubye empologoma zimulye naye olaba nti olw'okuba yalina katonda olugendo lwe yali akkiriza mu katonda ng'amanyi yasobola omuyisaawo era empologoma tezaamulya so kati bwe tubeera mu katonda tugenda kusanga ebizibu naye tebigenda kutumalawo nga bwe bimalawo ab'ensi waliwo ebizibu ebitomera ab'ensi mu butuufu ne bafa n'okufa kati ate abakkiriza katonda ebizibu byebimu ebyatomera abaali ne baviirako okufa naffe ne bitutuukako naye ate ffe ne tutafa so kati olugendo lw'obulamu waffe tuluyiringisizenga ku mukama katonda tuyitawo wali otuuseeko mu kizibu ng'owensi bw'akituukamu mu butuufu ayinza okufa puresha naye naawe ne kikutuukako kyekimu abantu bonna ne bagaba bannanga omukyalo oyo nga bba abakulu abana bali balaba oli mu buzibu bw'amaanyi nnyo nga bagaba naye oluno waalusukka oluno waalusukka nga bamanyi olusukka ate n'omala n'olusukka twegamba kuwe tubeera mu katonda tubeerako embeera tetugibeeramu ffekka wabeerawo n'atutikkulako emivugu n'atuyisaawo mangu oba okitegeera kyenjogerako kambawo ekizampu ya Mesach Shadrach ne Abedunego embeera gye baalimu baali bakkiriza mu katonda naye era ebizibu byabasanga to the extent nti kabaka Nabukadineza yabakwata n'abakasuka mu muliro ng'ekigendererwa kyakubatta kuba bali baganya okusinza ekibumbe nebagamba tetulina katonda owaffe nebagamba kale katali katonda wammwe ne bakwatibwa ne basuulibwa mu muliro era singa tebalina katonda singa baali beerindika bwerindisi nti tulina katonda naye nga bali awo baalifudde naye olwako baali bakkiriza mu katonda waabwe nti no matter what ffe tulina katonda asinga ekibumba amaanyi era bwe babasuula mu muliro kigendererwa kyakubatta tebaafa bagenda okulaba mu muliro nga yesu yabeegasseeko ne badde omwo ne bakuba akaboozi naye ne bakuba oluboozi tuyita oluboozi kati bano ne bagaa wasuddeyo basatu waliyo baka naye nga tebakaaba okitegeera nti baalina katonda obuzibu bwajja embeera nejja naye waaliwo katonda ne bayita mu buzibu obwo nga tebafunyemu yadde obulumi yadde ki tebavvuunuka so kitambule nga tusiga katonda mu buli kimu tokola siteepu yonna nga katonda tagiriimu mukama banjagalye nnyo atakunira mpeera tujja kuba nga tusinkana abasigadde nga nze maze omuweerezaawo abakomenti nze abalayikirizi naawe alabe vidiyo n'ozimalayo I salute you, I love you so much. Naye mukama waffe Yesu Kristo yasinga okubaga tusinkane mu vidiyo zetudako. Bye bye.